Kiri jinja kitokota nga sekisanikire anti olunaku lwaleero Pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Bobi Wine ayungudde yesoze ekibuga Jinja era ng'eno gy'agenza okuba ng'atandikira kampeni ze mu butongole. Ajja kuba ng'atalaga ebitundu eby'eggwanga eby'enjawulo nga bw'obimanyi anti nti kakuyege atandise olw'okuba nga bayiga akalulu. Naye muganda wange ayungudde abawanvu n'abampi, ayungudde eggye ly'oku ttaka n'eryawaggulu. Buli kimu nga buli we bayita abantu buli omu alekawo kyakola yerabire ku mukulembeze ye gwayagala. Era nno kibadde omukubo nga buli omu aleeta buli kyayinawo bawe ku muntu waabwe gwe baagala ennyo agende nabyo abange. Lwaki njogera bingi nga nsobola okutwalayo weerabireko ekiri ku gurawundi. Totambula nnyo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi. Endawulo abaliwo abakulembeze baife ab'obusoga abaviire mu disitulikiti ez'endawulo ndibona Honorable Pastor Muwanguzi banange mumuwaine ndibona Honorable Kyabakusiika Manjeeri omubaka omukyala akiikirira Jinja City ndibona Honorable NC5 Hamid Kimaka ndibona Honorable Bagaireku ekyo kimala nekakulaga ekiri ku ground. His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi alijja kutwalulira manifesto. Alijja twalulira ki? Alijja twalulira ki? Alijja twalulira ki? Anandi kwenda mpe wano oyina y'okobe dada. His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi bana abasoga muliyo. Tinikwogera ku Bobi Wine, ndikwogera ku His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi era nga n'ebyo ebiina erijookuba kuki ku kakonge kwota okutiikinga ku liina eryo lya Robert Sentamu Kyagulanyi. Honorable Kaluuya ndikwaniriza otaking over sebo abasoga people power kunga Jinja City kunga Kamuli kunga Mayuge kunga Budyope kunga Butiri kunga Iganda kunga Jinja District kunga Mariam kunga banyange bampaire wano kansala wa Isa Juma webale kwida okuva ebudumbuli Honorable Nabikamba Alex Bulungo webale kwida bana
muli bangi aye olunaku lwaleero titwidye kwandula mayina olunaku olwaleero twidye kuwuliriza manifesto ya His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi abasoga nimwe mutwe okusansanya amawulire ga Kyagulanyi abasoga nimwe abatwe okununula Uganda abasoga nga bwe mwayenda Kyagulanyi omukuzigule ni kuluno tulibasaba banange mutikinge watatuuka kwebaza banakulwa His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi kulwa National Unity Platform tubeyanza mwebale ino mwebalire irala era tulibasaba mutwongere obululu akola ki dayika wansi obuzibu bw'abalimu b'ebikaado tibyuma obuzibu bw'abalimu b'ebikaado sente oba miwendo so banange ndikusaba busoga ife ebyensoma byadobonkana twende ebyensoma birewa wangulu ebyobulamu byadobonkana ebyo byona byona twindebeso ya His Excellency Robert Ssentamu ezira kyebakola ki kunga mayuge kunga His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi kunga Tata Kampala kunga a people power our power people power our power NUP everywhere kunga busoka kunga busoka kunga Kyabazinga kunga Kyagulanyi kunga Uganda kunga Sebo Your Excellency the de facto and duly elected President of the Republic of Uganda, Sebo Baba, Sebo Deputy President, ni Deputy President Oude wa Western, ni Deputy President wa Central, Sebo Leader of Opposition, Sebo Secretary General, members of NEC Mwena, our dear members of Parliament, our leaders abakulu ba National Unity Platform okuva mu Eastern Uganda, ba leaders by National Unity Platform okuva mu Uganda yona n'okuva mu Central, twenda okubaniriza olwaleero olunaku lwaleero olunaku lwaisanu abasogowe people power tuli wano olwaleero okufunda irusu okuwa mwami His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu emikisa gy'abadadabe tuli wano ku itaka lya Busoga nga twaniriza mutabani waife mwidukulu waife Robert Kyagulanyi Ssentamu Ngobi aide wano okunona emikisa gy'abasoga abasoga mulikumpulira aye mulikumpulira era mulikumbona twidye wano olwaleero okusimulula emikisa gya Uganda nga tukulembeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ibe abasoga tutukolanga ku kikyamu emyaka gyona gyetumaze nga mwami Museveni nibaine batukotoigera nga abasoga emyaka gyetumaze nga tulira amaziga olwaleero luno tulisimbula giya ebyokuliza mwami Museveni nibaine omusaayi mbasaba bonna abasoga bali wano ebigambo tibijja kuba bingi olw'okubanga mukama waife His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atwetwikire enju einene ino nenda okwebaza abo nabona abakozi olwaleero okulufuula kyeluli twebaza ba full soldiers abasobweire okuwerekera President Okojambire paka wano twebaza abawagizi ba National Unity Platform twebaza abatali ba National Unity Platform nga balijja amazima olwaleero olunaku lwakobera Uganda nti venga Busoga statement yaife tugikoze tusazeewo
nkyukakyuka enkyukakyuka eri kwida lwaleero enkyukakyuka eno gyetuli kwogerako iwe ninze niva abadde okufuula Uganda eno gyetwendeebe twebaza obukulembeze bwa National Unity Platform okwenda busoga beniife baani His Excellency okoba nti ndikwenda kutandikira mu bandanda bange tukubire ku His Excellency mungalo ed'amaanyi tumwongere enduulu Baba Excellency enduulu birisiibula mwami Museveni twikirize nti mwami Museveni ali kujja twikirize nti mwami Museveni ali kujja okuko twegera amakolero gaife okuko twegera fakitole gaife byadonedde ebikando okutuyitira amagira gona okuyita ebyendegereza irala okukonya abaana baife nga bita mu byendegereza tuli kubasaba imwe abali wano ekigambo ekigemagana n'okukyusa obukulembeze obuvunaanyizibwa buli nimwe obuvunaanyizibwa buli nimwe obuvunaanyizibwa tebuli eno aye ife bwe tunagemera walala tuyinza kusobola okutereeza Uganda eno kansaba imwe abali wano muba abaduliza ate abasaale mutwalire meseji ano buli atasobwere kwinda ndidi tuyina bamaamaani bababa basigaireyo ndidi tuyina bannaze nibaganda baife abasigaireyo bona bona tubatwalire meseji nga meseji ekoba tuli kwenda nkyukakyuka tulina emobile enkoba kale kandikirize nti olunaku olwaleero lujja kuba olunaku olujja okusimbula bwayagala kungulira ku mazzi bwe bayagala kungulira ku mazzi 0760866093 ife niife balikuwa emikisa tulijja mu kalulu ketweta protest vote niki protest vote no akalulu ak'okwekalakaasa tulikuba titulijja suula mabaale titulijja kuba biigo aye tulijja kuba nti mbe abasooka tukobakuza akalulu kabande tulijja bagala bana tunatera okubatera omunene aye nga tukaali kujjaawo ndikwenda okwongera okuyigumiza ensonga ez'obula bukulembeze obulitambula mu byalo byaife tulina abakulembeze bangi ino wano kirungi mwanyaze luyita abasinga abandwire tibi oba nifrot bwaife tujja bukolera walala olw'obulungi bw'omudingu waffe olw'ebiseera kandizeyo akazindaalo ebisinga ajja kubanga abyogera people power our power amuwenaliwo amulinde kulinde yena ajja kwinda yena ajja kwinda nga bweninda president okwira bana bane bagobye muneteku waliko Zero selector bachali banga tulio ndikwenda Bible y'amaani nga bwe tulidde okutangaza naye mbeera president akemba akayaka akakoba kati Uganda abaana ki
balijja okuwerekera pulezidenti wa Museveni. Kyagulanyi olusentamu Uganda yendaki Uganda ebandani Uganda tulonde ate oyakayi batubande abantu banebubonda kubonda bamatenga bawuliza nebulungu bakawe kukonya kabonekako ensonga eno bandiko batali bakatuliwe yeye n'abasanda Kyagulanyi olusentamu Uganda yendaki Uganda ebandani olusentamu tugende tulonde ate bakayi batubande Kyagulanyi mwebale kwinda mwebale engala bakyali bange ekyokola mu kindi bali kubita bitaayo mu gato nga bakomambu balijja People power olaba omukulu wa lugono baba pulezidenti nenda okukwebaza obukulembeze obulungi bwatutamu era baba pulezidenti bwetuli wano tulina baganda bondi banoko abali ku levo ya LC5 ababitamu ndi bameyazi nga baite tubandule wano LC5 ndi bameyazi mwinde Lord Mayor to be Mbale City. I am humbled to be here this afternoon to witness this big gathering. My own message to Your Excellency is that we are giving you assurance as people of Mbale, we have a sure win. I want to ask you... Kasaga! Basiru! Ninze omusaada wakomera abantu ninze Kyagulanyi wa Bugweri ate era ninze Kyagulanyi wa Busoga oba ninze ntuuse ebikugemako bandeta Dr. Amendu Kimaka okuva e Bugweri era nga ninze Paulo baba ninze candidate wo owa Jinja district baba ndatuuse omukisa guno gwakwebaza the criteria you used it to select abalina kaakise eri abalinga tubasoma ni mu kitundu kino kyene bamutwala mu kooti lwabukasoma people power power amera nize baluta Joshua chairman LC5 ajogwira ku Malga district people power our power baba elawo mwenawo lwetulikutira kugundira ku tulina omukolo bala balimu kuba nti Migayi n'abasooka okwija Migayi n'abasooka okwija aliwo Migayi naye ndowooza mubiraba ndowooza mu kiraba ekiri ku ground abantu beeteefuteefu bazze mu bungi ate nababadde ku kkubo nga bangi nnyo ddala ng'omuntu wakiri afuba wakiri amubuubireko era ttiimu ayungudde nnene nnyo engalo nkugambye nti budde bwa kampeyini butandise bajja kuba nga batambula Uganda yonna bajja kuba nga batambula Uganda yonna era nga abantu beesunze okuba nga bembulesinga change nga wanakugambye nti waliwo n'abayimbi essaawa ya kakata basazeewo ne bagamba nti ke kaseera kwegatta ku nkyukakyuka omuyimbi Palaso akubye abantu muziki
abafu webali kubanga wekomedde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga subscribinga womala ng'onyiga kade ebisigadde byonna butereeva mawulire nja kubanga ngakuwa